okyalaba okwanjula n'embaga. Agwejako Hello,
This is so amazing. Wow. Doreen, Banange sijja gamba tujja kwagala naye twakwagalirawo. Olunaku twakulaba. Netusiimirawo. Erinnya lyo Doreen nga olitegeeza mu Lwebbulaniya nti ekirabo okuva eri Katonda. Kino ekirabo kirungi. Akwagala nnyo Doreen. Amal in Tatwal. Doreen. Banaye tukwagala nnyo era tukwesunze nnyo. Tukwesungidde ddala. Abaye engalo ffe bangamba awaana waffe. Aha, kana akamuli ka red. Banange omusaayi gwa Yesu gwabagatta. Bwera ne gubanaaliza ddala. Nogera ne gugatta omusaayi gwa Joshua ne Doreen. Oba ne gukola Jodo. Mukono ebale kubera nga oli mu Club Delta TV tukole tuli wano ku mukolo gwa kwanjula kw'omukyala omulungi naye nga gwe tuli wano naye ye jjajja bannange jjajja anyumye. Jjajja sibyotya nno nnyabo. Bulungi nnyabo sibyotya nno nnyabo. Bannange oli otya leero? Ndi bulungi. Kulaba. Nsanyuse nnyo naye lwakuba amagulu galuma tegaŋŋanya. Senga nze mbuukabuuka. Tofaayo. Kaseera kati mayiro tukalaba. Tojja kuba bulungi. Nyakuba bulungi. Naye akanyiriro tukalaba. Kalungiko. Omugole mwaba amugabirako ku bulungi. Twamugabirako. Omujjukirako ki muzzukulu wo obuto bwe? Muzzukulu wange oyo ng'ayina nga mukambwe kambwe. Nga tasekaseka ng'ate bw'abuuliriza bw'omugamba ekintu ng'akubuuliza kino kyagenda kitya kino kiri kitya ogamba ng'ayagala nnyo okumanya. Omusibirira ki mu bufumbo bwe? Mu bufumbo bwe kyamusibirira abe mukyala mugumiikiriza agumire ebizibu byonna ebibeera mu maka tayogerayogeranga bintu bya mu maka. Munnange bisatula obufumbo ne busatukira ddala ate mu lujja temuli kkubo buli afeesinze olujja amwanirizanga ate ayise bulungi nnyo ab'ekika kya bbaawe bakolaganenga bulungi talumyanga bbaawe enjala. Okitegedde olaba omwana wakawaali. Banange congratulations. Thank you. Oli otya? Ndi bulungi. Olunaku lutambudde olutya sofa? Olunaku lutambudde bulungi kale wadde temubulamu buntuntu butini naye nga lugenze bulungi. Okay. Yes. Ekisinza okusanyusa? Okunsanyusa kusanga abantu nga basanyufu ate n'abako okuddira mu budde. Bambi. Omugole omwami wamulabyeko? Namulabye dda. Ng'ali atya? Ng'anyumye. Bwe wagenze okutuulawo yagambye ki? Bannange yaŋŋambye onyumidde weebale kunyuma. Naye onyumye nnyo. Kane weebale kusiima. Bannange I can't stop looking at you. Thank you. Mwasinkana wa? Twasinkana ku campus. Okay. Yes. Mu mwaka gwe gumu oba yali akusingako? Yali ansingako. Okay. Nagamba atya? Bannange naŋŋamba mbu Katonda amulaze nze. Wakkiririzaawo oba wagaanamu? Nasooka kugaana. Kati ki wali ogaana? Olaba wali weesibye okwanjula? Era. Mwami mugumiikiriza nnyo ate anjagala nnyo. Oyagalika.
nnyo ayogera bulungi banne weebale kusiima myaka emeka kati nga muli mwenna myaka 5 myaka 5 mubeera mwenna oba ate tubeera ffenna tugenda tandika ddi tugenda tandika ng'embaga ewedde embaga yaddi embaga ya mu Gwakusatu eyanguweko oba eyanguweko oyagala kgenda fumba kituufu era oyagala muweereza kayimba ki leero akayimba Sembera by Irene Tale Sembera omukwano sembera nga sinaba kusanuka mugambe ssebo wanje linnya kiri omuyita muyita Sugar kati tandika n'ekigambo Sugar ngenda kwekuumira ngenda kubeerawo wekka ngenda kubeerawo ngenda kufumba emyaka n'emyaka paka bukadde ate naki nalo ab'ennugu baffe omusajja waani wange nebaza batata bange bonna tatange Mukiibi Rukuba Fred ne Sonko Steven mbebaza nnyo okumakinga olunaku lwange colourful nebaza mikwano gya mama wange gyonna gikoze kyamaanyi nnyo nenebaza metroni wange naye w'omubiri bannange mwana gwe tukakoze okikakasa nga muli campus yali university yali International Institute of Business kati omugole mwami yakutuukirira Okay, like we were friends, me and him, but then eventually, actually, yali tamwagala nga sika nnyo mu lectures mfe kujang together. But you know how God makes things. So tomanya how they met because I wasn't there ngabekwana, but when she told me it's nearly 3 years down the road that the relationship already eri mu kkubo. Yeah, but we thank God into Kyakwatayo, we are now here and we are looking. Tova ku Delta TV tukole katulabe omugole waffe nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga